lwa kwagala migaso. Obontegeera bazirimu lwa kufuna ki sente. Abo abaana bali ku street ababola abakuba endere abamu bali kuzibasale baba wa basale kati baba stationing nti ku sawa mukaaga oyina okuba ng'oli mukono mu junction era waliwo emmotoka eziyitamu nga zimontalinga waali abalala baba wa obuyumba we basula abalala balya mmere bagirira ku kyaki banaku bamiskini jukira basoka babakuba enjiri buli sawa kusinza Katonda nabeerawo ng'ali mu kuyimba mukama ye wanga nolaba nga agenze. Oba ontegeera golowooza lwaki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasanga basahaba nga bali mu muzikiti bali kwa dhikari yabakuba kibooko mugende mukole mangu. Ezo eddiini ziragajja z'abantu ddala ey'abalokole. Omuntu nabeerawo ng'alowooza mbu alina kwesigamira Katonda emmere eve mu ggulu eyo kyaputa yaggwa. Bwe bamala obbakuba enjiri ne babajja kukola ne babajjako entegeera entuufu ne bagamba nti weetaaga Mukama emmere leka omusajja leka weetaaga Mukama. Era omusangawo nga alinga yali mukyala munyirivu alina system nga system yavaako obwavu muluma enjala emuluma aga amasinzizo kyekifo gy'osanga ng'omusumba alabika bulala nga n'endiga zirabika bulala. To an extent ennyumba y'omusumba enyirira osinga ennyumba ya Katonda. Ate nga y'omusumba basonze ensonde nga neya Katonda basonda nsonde naye nga y'omusumba yakalina eya Katonda yambaawo naye nga bagumu nnyo nga ya tent bagumu nnyo. Kati tewaliwo agenda mu ezo ddiini ng'agigenzemu nti we nagasse aya eno n'olunyiriri luno lwa Bayibuli muna abasajja batuufu wallahi tekiriiyo wabula bazigendamu to relax their minds. Zeddiini zobeeramu ng'olinga ali mu anzenwa si ng'olinga ng'oli mu anzenwa kubanga wano ekidongo ekivuga mu anzenwa n'endongo evuga mu kyaki kozi obyawulira ku ttaaga nti ekyaki kati n'endongo ya mu kyaki eno ya mwanzenwa. Abantu bagendayo bazine, abantu bagendayo basobole okulira kisinga kubanga ffe tusaala emirundi emeka kuliko n'ezikabulya n'ezibaadiya kuliko n'ezigambwa nti toyingiranga mu muzikiti tekakutanda n'otuula nga tosaddera akameka bbiri waliwo n'ezo. Kati oli apimamu eddiini yaffe nga era n'eddiini yaffe wegikempeeringa ku ddiini endala osibira muziri wabula obuzibu bwe buli gwe lindako ogende n'ekyo ekidiini mu maaso ga Allah nga togenze na busiraamu. Kati abaana bangi bali eyo mu mulokole kati ate famire zaagana okukkiriza nti ono yakaafuwala yava mu busiraamu bangi olutuuka okuziika mwana aliko okubuzaabuza. Era bangi abaziikiddwa oluusi kyaki neega nti mubaleke babeera baganye it's okay don't scandalize them leave them. Nemuyingirawo nemusaalira omulokole nga ne imamu yakitegeddeko nti yali kanti haji sirika haji yatabusi kuva kiro wano toza bintu ebyo muleke Mungu yanamanya tanakola ki tana baganda bange basiraamu akadde kakyaliwo tulongose maaso ga Allah ubosinza Allah jawama lala Allah takweguya go wetaga Allah ebitali Allah simanyi obyamala kunnyonnyola nnyo n'omatira nti kusinziira ku kino ekyogeddwa ebya Allah kambikole ki kambireke n'ensonga y'entuufu. Nsaba Allah nze nammwe atukwatireko tudde gyali nga tukyali bakkiriza katumale okuva mu adhan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. تمتندرز الله جل جلاله إلى أنتم غيرنا السبيين غيرنا مريم بكم كما في نبي محمد sallallahu alayhi wa sallam. Allah bwe yatutumira nga kyakusaasira era kyengera bulungamu kitangaala eri ebitonde byonna abantu n'amajinni. Allah tumusaba museeke byengera n'emirembe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mbakutya nani nekutira okutya Allah jalla jalaaluhu mu mbeera zaffe zonna, mu kyama ne mu lwatu, tutye Allahu subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, Allah waffe jalla jalaaluhu yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna alina essuubi nti agenda kusinkana Allah we jalla jalaaluhu, yenna alina essuubi nti wetuva wano addayo ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha. Allah yagamba nti kale akole emirimu emiki, emirimu emituufu, si emirimu emirungi, emirimu emituufu. Yenna alina essuubi nga obeera onoosiriikiryo gata bunaaca bujja kukya weebuti nga nzize ewaani wa Allah jalla jalaaluhu. Allah agamba oyo alina essuubi eryokudda gyendi, falyamal amalan saliha, kale akole emirimu emituufu. Tukola ibadaati ng'okusaala, ng'okusiiba, zaka, kuliisa, kuyunga nganda, kusoma Qur'ani, ozimenya n'okoowa ibada, si bwe kiri? Era Allah kyatukuutira tukole emirimu emituufu. Naye omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti akhwaf ma akhafa alaykum ashirikul asghar. Yagamba nti okutya kwensinga obbatiirira. Ayogera ne basahaba be ridwanullahi alayhim, ye shiriki omutono. Basahaba alayhim, basahaba ridwanullahi alayhim bamugamba shiriki omuntu niyo gogamba yaliwa ya Rasulullah. N'abagamba nti arriya, shiriki omuntu ni yekabankole ki, kabandabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
yabagamba nti shiriki omutini ye kabankole ki kabandabe. Mu ddiini yaffe kye tuyita kabandabe ye muntu okukola omulimu nga gwa mu ddiini agukoze kusiimisaani Allah, wabula mugwo ate oba ku ntandikwa yaago oba mu within mugwo mwennyini oba ku nkomerero ayina agattamu ebiki ebitonde. Omuddu ayingidde mu ssola wano okusaala nakuba takbiira zennumale Allahu akbar, kati aba agenda osoma salatu nnaasi agenda okulaba nga waliwo omusiraamu ayingidde mu muzikiti, ono agenda kugamba nsoma zino essuula z'abaana abato. nange nzenze nasoma eno essuula ey'ekito naga nti kansomewo balade wano. Oba tukwatagana okumanya nga riya muzibu talina gwataliza, taliko nti ono mwalimu, ono musiraamu wa bulijjo, ono mugagga, ono muki mwavu, ono mukkiriza nnyo nnyo, ono imaani ye. Riya erumba all levels. Kyova omubaka yagamba alayhi salatu wassalamu nti kyensinga obbatiirira tiyagamba shiriki munene, kuba shiriki munene ye asaanyawo emirimu tokwatamu yadde, naye yagamba mbatiiririra riya kabandabe. Kulwaki? ye kabandabe buli mulimu gwayingiramu gwatta, tatta gyonna, ye gwayingiramu gwakola ki? Ne singa omanya kabandabe kyeki oyinza n'okwebalamu olunaku nga tolina ibaada neki gyolina mu maaso ga Allah, nga ibaada zonna nga bwazikoze zaliiribwa ekizibu kya kabandabe. Ate tulina omusiibo munene leero nti kabandabe akolebwa abawalimu n'abantu baki ba bulijjo, akolebwa abakimanyi nti kibi n'abatakimanyi nti kibi. Wawo kyagenda leero nga waliwo sadaka ezikolebwa nga tewaliwo kamera. Abantu bazze kuno bambadde enkofiira nga zenyambala, bambadde ebitambala bye sirina, bambadde ejjubba gye tandaba nayo saawa zino. Nayimirira mu basiraamu n'asimbawo cameras nga yeefudde agaba obuyambi, naye nga ekigendererwa kye ayagala kusabiriza buki oba ontegeera. Najja n'agabula wano abasiraamu ba hijira, naga tugenda kuliisa abasiraamu ba hijira ekyeggulo, kamera ne zijja, nga kamera zino in case singa emmere eyo eriibwa nga wa kamera tannatuuka, agenda ofubutuka mu ofisi nga mumazeewo emmere nga tebagikutte, abula ogiba baagamu. Kuba ekigendero ekikulu tekikoze eki tekituukibbwako. Ekikulu si mmwe kulya mmere era si Allah kugiraba, waliwo bayagala bagikole ki? Kati buli kaibaada omuntu kakola ogenda okalaba nkazze ku midiya. Waliwo aya ziri mu Qur'ani wano mu sura wagira suratul Baqara, omuddu Allah gwasaasidde n'abitegeera abeera seefu. Otabitegeera oba olabye okukolera obuki kolera obwerere. Allah yagamba Rabbul Alamin, sawa Allah obudde butumazeeko ya Rabbi. Allah yagamba ti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ekifaananyi ky'abantu abo bawaayo sadakaati zaabwe mu kkubo lya Allah. Kamathali habba, kifaanagana nga ki? Ng'empeke. Nam ambatat sab'a sanabila, bwemera n'essaako ebiri babimeka 7 fi kulli sumbulatin 100 habba, nenga buli kirimba kiriko empeke mmeka 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ayinjiwaliza gw'abakoze eki gw'aba yagadde amukubisizaamu. Wallahu wasi'un alim, ate Allah mugazi ate yamanyi lwaki buli omu amuwadde kyakoze eki kyamuwadde. Allah agamba singa omuntu akola sadaka naye ng'agikoze fi sabilillah, ng'agikoze kulwani? Kulwa Allah. Basiraamu mukyetegereze, ntera obbagamba wembaza nyimiridde mu mirimu gy'okusaba ssente
bw'owulira muli mu mutima nga zino sente z'okutta okuwaayo togenda ziwa Allah zisigaze. Oba ontegeera? Wano Allah bano bagamba ye muntu akwata mu nsawo n'ajjamu ekiweebwayo naye ng'ekiruubirirwa kye ayagala Allah amukole ki? Amusiime. Ekimukozesa omulimu agunoonyaamu mpeera mu maaso ga Allah. Allah agamba nti oyo bw'abanga asaddaasa empeke emu nkwata empeke eyo n'enjimeza wemba muwaamu empeera. Buli empeke eno emeze n'engisaako ebirimba 7. Buli kirimba n'enkisaako empeke ze yasaddaase 1,000 ku buli kirimba. Allah n'agamba nkubisiza mu buli gwemba nkoze eki gwemanjagadde. Ne Allah okukubisaamu kuno kuliko akakwakulizo nti ono awaddeyo ku lwani kula Allah jalla jalaluhu. Allah n'agamba nti alladhina yunfiquna amwalahum, abawaayo emmaali zaabwe fi sabilillah nga bagiwaddeyo mu kkubo lyani? Mu kkubo lya Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha, oluvannyuma ne batagoberezaako ku bye basaddaase. Manna kwe kulaalaasa, ntegereka, wala adha n'okunakuwaza. Allah agamba nti abo lahum ajruhum inda rabbihim, abo balina empeera yaabwe eryani? Eri Allah. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, tebalina kutya kwonna gye bali, tebalina kunakuwazibwa. Allah agambye abakoze emirimu egy'okuwaayo maaso ga Allah ne bakuuma emirimu gyabwe ku bintu bimeka? 2. Ne batalaalaasa be bakoze eki? Be bawadde ne batabanakuwaza. Ontegeera? Allah yabalaganyisa empeera gyali n'okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu tukola ibaada nyingi naye ne zisaanawo olwa riya kabandabe. Baganda bange basiraamu, bw'oba okola emirimu gy'okusinza Allah giba wakati wo nani? Na Rabbul Alamin. Teweetaaga bitonde bireke, kubanga Allah okusasula ayagala nga yakoze omulimu yagukoledde Allah yekka. Allah agati wama umiru illa liya'budu Allah, temwalagira okujja kukusinza Allah naye si kumusinza gafula, mukhlisina lahu ddin, ng'emirimu gyammwe gye mukola mugikolera ye yekka. Olaba abasiraamu olwaleero bakutte ssente zaabwe. Shaitaani erina effujjo, esobola okukulemesa okukola ibaada oba ogikukozesa n'egyonoona. Abasiraamu bali bakutte ssente, bakwata ssente days and nights ne bagenda balambula ennyumba ya Allah. Bagenda either mu umra oba mu hijja. Naye bwe batuuka mu hijja oba mu umra ne bakwata amasimu gaabwe. Bino mbyegendeze basiraamu, temunnagenda ni Allah mumubalemu amagezi. Era mukimanye nti Allah abasasula nga naawe akoze omulimu n'obweraliikirivu nti Allah omulimu gwange naagukkiriza. Ni ojjawo amaanyi agakwata essimu ng'oli ku Kaaba, ennyumba ya Allah ey'emizizo, n'owanika essimu bw'oti n'ogamba nti rabbana atina fi dunya hasana. Oba okola kyekyo? Baganda bange basiraamu, obiira okola kyekyo? Ekifo kiri wooli, kifo ekisinga ebbeeyi ku duniya wano. Tewali kifo kyenkana kifo ekyo muwendo. Niba lwaki shaitaani okukuwamba osituse ovudde eno n'otuuka ku nnyumba ya Rabbul Alamin, otuse ku kifo ekisinga Allah wasinga okuconnectinga n'abaddu naawe wennyini, era nawe Allah n'omuvaako n'oyagala olage ffe nti ndi ku Kaaba. La ilaha illallah. Okimanyi nti Allah yagamba nti nze ana aghna shuraka, yenze nsinga obugagga ku byonna bimungattako. Singa omuddu akola omulimu gwonna nangattako ekitonde nga nguvaamu.
amulekere ekitonde. Singa abasiraamu bamanya akabenje ka riya teyandigenze mu hijja n'akomawo n'akola pate esanyuka nti nva Makka kukola hijja. Teyandegomera muyita haji yadde kumuyita hajati kubanga yakoze ibada ya Allah naye ate agenda agira alaasa mu bantu nga yeekwese mu element egamba nze nakoze shukuru. Wakoze shukuru ya kuva Makka oba ya Allah kukkiriza hijja yo. Nalaba omusiraamu ng'ali mu Arafa eno hijja ewedde, ono omulala akutte kamera basinga amalondooza babano baffe bano ba Uganda, akutte kamera tunuza mu musajja oli muwarabu ali wansi w'ejjinja akaaba amaziga, alayika alina bye yakola agamba Allah nansonyiwa abantu bakoze ebikolobero n'agamba kaŋŋende mu hijja negere Allah nsonyiwe. Ono n'akwata kamera kati weewunye banne bakaava mu Arafa ate yakutte kamera. Abantu bali kukamba abala mulundi gwe yeetoolodde mu mutima alina pressure agamba Allah nansonyiwa Allah nsiimye. Olaba nabbi wa Allah mulamba Ibrahim alayhi salatu wassalam mu suratul Baqara Allah anyumya nti we yamala ozimba Kaaba ne mutabani we yayanjulira Allah omulimu nti Allah omulimu gwe watuwadde tumaze okugukola ne Allah tukusaba okkiriza omulimu gwaffe. Ay Allah kkiriza, wallahi nabbi asaba Allah kkiriza omulimu. Anye bagamba abasiraamu nti ogende mu Makka n'okola hijja one nti hijja ebeera ekkirizibwa. Ani yakikugamba? Ani yagamba nti ogenda mu umura noga nti ntuse mu umura nti omubaka nga we yabiranga nti akoze umura gweze empero zifunye? Abantu kati bakola ibada nga tebalina pressure, bakola ibada ne balekaawo. Oba otwala kutwala oba ogireka gikole ki? Ibada za mu kamera. Nina abantu bensaasira nange noza bansaasira. Omuntu akwata essimu n'agiyimirizaawo ng'eyo weeri awo n'asoma Qur'ani n'agisharinga ku media. Mba simanyi aba agisharinze lwaki, ayinayo baasomesa abawadde basomereko oba agirikodinze bakakasa nti mumpulira oba muntegeera. Omusiraamu atuuka ne mu swala n'asimba essimu ng'ali wanaasaaza n'asimba wali kamera. Kanembuuza eba ekwata ki? Era singa zino kamera teziriiwo nti waliwo abasoma naffe ku media ku bye nasoma ku Ikhlaasu singa nje njigubawo gajjawo. Oba ontegeera? Wallahi ekujja ku mulamwa. Eno essimu ogiraba obeera nayo n'ojja mu muzikiti neekuwamu kagaapu katini ka swala. Olugimala njagala tumale swala n'olabe olutola salaamu bwoti balinga salaamu be baamatiza nti woomala salaamu kwata mu nsawo omuli essimu. Olumala salaamu alaikum wa rahmatullah omukono gusibira wano n'agijjayo n'akeberako n'adhikali nga tewali. Oba ontegeera? Omuntu agenda agenze kulambula balwadde neekuba selfie n'akwata emitwalo ebiri n'agikwasa omulwadde. Selfie yaki? Kikino kyokola gino ebiri gyani? Omusajja yamunyumya omubaka Nabi Muhammad sallallahu yatambula n'ava mu maka ge n'agenda alambule ku mukwano gwe. Atuuka mu kkubo asanga malayika nenge efaanana ng'omuntu nemugamba aina turiide olagawa? N'agigamba nti ngenda kulaba ku mukwano gwange ali wali lwezaawo ali awo lweza. Tamanyi nti ono amubuuza malayika yayanukula kituufu kiri muki mu mutima nemubuuza eyo oyo mukwano gwo mwine enkolagana yonna ya bizinensi wasoma naye tetulina bizinensi yonna ekingatta naye mwagala kulwani kula Allah. Malayika nemugamba nti talina kyo naga nti ekintwalayo mulabako just mwagala kula Allah. Malayika nemugamba nze ndi mubaka okuva eri Allah
omontegeera Allah agambye naye akwagala kululu akwagala nga bw'oyagala omuddo oyo kululwe. Subhanallah. Allah ekyamumwagaza si kugenda kulambula kuba okulambula eŋŋanda zaffe n'emikwano ibaada, naye Allah ekyamumwagaza kwagala oli kulwa Allah tabaraka wa taala. Ebyo omubaka yabitusomesa alayhi salatu wassalamu ng'ayagala bw'oba okolagana ne Allah jjawo ebitonde bijjeewo. Baganda bange ensobi ekolebwa ogenda ku Kaaba y'ekitiibwa Allah, abasiraamu ne beekubisizawo bifaananyi ne bakwatawo zi vidiyo. Ate ennaku zino abasiraamu n'abawalimu akhiri kalimu simanyi kizibu kye tulina. Omulimu gw'omuwalimu ffe tugezaako kuluŋŋamya abantu eri ensomesa y'omubaka Nabi Muhammad sallama. Bameka abajjanga gyali nga bamugamba ya Rasulallah nsabiraako Allah kino. Omubaka n'agamba nti genda osabe bw'oti. Temuli akunsomesa bwe zityo. Onajjanga atawe ya Rasulallah nti yogera ebigambo bwe bite emirundi bwe giti. Omubaka yali alayhi salatu wassalamu yali akutula olujegerero bali bagala omuyungako nti ye alina oyitibwamu tuuka ewaani. Enkolagana y'abaddu ne Allah eri wakati waabwe ne Allah tebikukwatako. Imaamu ffe eddiini yaffe si yabakatuliki nti yenna agenda osaba amala kujja wa faadha agambe Katonda haramun. Allah yagamba omubaka alayhi salatu wassalam wa idha sa'alaka ibadi, bakubuuzanga abaddu bange anni kunze mukama waabwe fa inni qaribe, bagambe ndi kumpi nabo. Ujibu da'wata da'i idha da'an, yenna nsaba nze mwanukula. Falyastajibuuli, bagambe balongoose gye ndi. Lwaki abo balimu bajja abaddu ku Allah ne beefula nti bo basobola okutereeza wakati w'abaddu naani? Ne Allah. Era eriyo omuddu ajja gy'olinaga nti sheekhe saba onsabireko ebintu bijja nga neebase ndootagala otagabi abaana bange bameketa amannyo n'omuga nti tulabagane jangu ku wasiri n'omulinda ku wasiri n'atalabika kati nti kale seeka sobodde nga jangu ku magalibi n'akomawo nkya ku makya ssaawa 2 kati nga tewazze nti obuzibu swala kale zintawanyamu. Ayagala muyamba naye tayambika kubanga byalina okusooka okukola oba oli awo mwongerezeeko tabirina. Tasaala awo wakati waliko ebikkirira endongo eringa ndongo, banywi ba mwenge, bali bamayirungi neiriza alina. Wallahi toyina dduwa gy'oyinza kukozesa kumuyamba kuba alina obutakkanya naani? Ne Allah. Omulimu gwaffe abawalimu omuntu wajjanga alaajana muzzeeyo eri Allah, si bammande lwakunanga bw'osaba. Omontegeera naye abawalimu beetadde mu kifo n'omubaka kyataatuulamu sallama. Era olaba nze nina message gyenfuna ku simu yange nenjiwulirizaako kigambo kisooka nenjidiritingirawo. Oba oli abakusindikideka message edduwa y'olwokuna, ena edduwa ya lwakusatu, ena edduwa ya kuharamu, edduwa ya Madiina. Obuzito bw'edduwa buli nnyo wakati wa nyaasa baani. Sobola obeerawo ng'oli mu mpale enjulifu nga n'engatto lwasemba ozambala tolumanyi nga bakusondera kaakulya naye ng'oli heavyweight mu maaso ga Allah. Wallahi basiraamu temudduka ku Allah kugenda eri bawalimu. Abasajja bawalimu baffere babi. Nalabye abasajja nga bayayaana ku Kaaba. Basajja batu tebasoma ddiini, afunyemu obusente agenze mu umura bamukakasiza nti kwata ku Kaaba ogambe bwoti. Abawalimu tebamanyi nti bono n'enzikiriza z'abantu bw'anaakwata Kaaba n'abisaba n'atabiraba ogenda mugamba akwate kutya ekirala. Kamera ziri ziti rabbana ino kamera ekola omulimu ki? Kyogamba Allah naye edduwa ly'osaba gijja ku vidiyo.
yagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti akhwafu ma akhafu alaikum kyesinga obubatiririra tiyagambako kusamira yagamba shiriki al asghar ye shiriki omutini kubanga omuddu agenze mu umra kastafuna mu feeling egamba tika kanka batereyo mu group bategere nti nange Allah wange mwa kasta yingizamu ebitone nga umra Allah agigoba nabi milioni za sente zibatekayo kasito ogenda mu hijja nofuna muli embere egamba nti nange bampiteko haji nga hijja Allah agigoba wallahi nga Allah hijja agigoba kati abo walimu tutemujajinga abantu Allah amanyina abadube no problem we are not judging tukulaga Allah be yateeka mu ddiini eno Allah yagala musinza yekka tayagala mugattako birala ne banange eri yasusse musiraamu okuwaayo wano sente omusabira sente ewaka nga ntaji tulina obwetaavu muzikiti gutonya nti njaba wayama baate emirimu 10 haji tujje kumaja nti inshallah ku yokutaano njakujja kujjuma inshallah haji bode nja kujja seka kujjuma inshallah ngekibasindisa kujjuma gana mabati yagala gawaayo nga abantu balaba ate wabajja muli naga nti simbeera yanti obaka bandabe just twaga tukole ibada tusikiriza abantu abala alimba alina pressure mu mutima emugamba nti kikole nga bakola ki lumu Allah yaggalira abasajja mu jjinja bali aba omu bwe bayingira mu jjinja eri abasibire bagamba bulire dine ejjinja lino siryereere era teligenda vaawo nga wetulowooza wabula buli ayinake yakola kulwani akoogere Allah ajja tuta ayi Allah nalina abazadde bange nga bakadde nga bwe ngendo okulunda nkomawo nenkamamata naye bensooka okuwa nerumu nasanga beebase nenti obayita ate nengamba ate nzireyo nago nengamba kambalinde bamale kuzuukuka nasulaawo ku mulyango n'abaana bange bakaaba nga tebanyedde kyayi naye ngaekintuuzizzaawo njagala Allah onsiime ayi Allah bwemba kyenakola wakisiima tugirewo ejjinja yagamba nabi Muhammad sallallahu nti neryasamako katono nga tewali ayinza kufuluma naye nga walabyeko wabweru oba ontegeera owokubiri obanga serabidde owokubiri yakola ki wallahu tusaasire ya rabbi owokubiri waliwo eyalina abakozi be yakozesa kati we yagaba omusaala omu teyaliiwo oba ontegeera n'asigaza omutemwa gw'oli kati kyeyakola ebisolo ensolo lije yalina ofuna ng'omusaala oba yagulamu nsolo oba yazaali nsolo gwe musaala n'alunda ensolo ye n'ekola eggana ddamba yagenda okudda ati banaye ntimya akasente kati akasenteko ziziri yamulaga lugo lulamba kati naye lekatete naye tonkiina kati sikukiina nazirunda Allah nateka mubaraka zezo emaliyo yiyo jukiro ojimuwa mulioga nti bana mpako nga ono yakwata nsolo ze nga agenda naye ono yakikola nga atiddani n'agamba Allah bwe oba wasiima nga nakikola ku lulwo Allah tugirewo ejjinja oyali owokusatu neryasama namba 3 yali muvubuka ng'alina ekiwala kyeyeegomba kimutunuza ebiriroliro nga lwakira bwati akankanirira amagulu ng'embeera ava mu mbeera abadde agenda okusala wakiraba asibira mu zina wakituuka kagamba Allah ansaasire Allah ansaasire yakiriimisa n'akiriimisa ekiwala kyali kirina ddiini nekimulaaza n'agamba omanyi avuuka balina enkole nja mufuna wallahi ate Allah agezesa yali ali awo n'akifuna
enjala yabakuba wabiwa omuwala nga tebalina kakulya omwana najjukira nti ye diriisa yali tandi bulungi ate alina ssente kangende mukabire ku nnaku atuyambe mu buzibu buno bwe yatuuka nga omanyi omuntu yali yataawe dda weereese weziri awo owa ate oti yayingira ziri wali uwanga sizirabawo okebeddewa kameeza si ku kameeza ziri ku dashboard eno y'ekitanda eyo saidi eri ate olinyako engatto zo ku buliri bwange zijjeemu omuwala agenda okukwata kiggwa kati yaye ate omuvubuka ng'amaze oddugala newoolekaana baneiba abannyonnyola nadde nfunye chance bannange musonyiwa balekanyiza ate yembeera tewabawo ayekola yadde hadithi era oyagala kafuwaza munno gwe gisomerewo gagutosomera Kurani omuwala yamugamba munnange ndeka nti munnange ntatya namugamba nerindako kale nzikiriza jukira omubaka alayhi salatu wassalama agamba wano walajanira yali emmotoka yali emaze okukola ki okwabula nga wakati oleda ali wakati w'enkonde mmeka ate kasita omwami atuuka wakati w'enkonde ezo omukazi alina kuyita buyambi bwa njawulo n'ebisono bwakusiba amagulu waba amaze okugata yaye ate aba akyali awo naye yatuuka mu mbeera gyakasa nti mumaze omwana n'amugamba naye nkubuulire waliwo atulaba madde nsaba olindeko kale yasooka aveewo tukikole kati ani namugamba nti Allah wallahi omuvubuka yalina takwa omutima gwa nasituka pale n'agisiba namukunganya kwanyagani munne nsaba onsonyiwe munnaye nsonyiwa Allah munnange nsonyiwa namugamba nti sente ziizo nagamba Allah bwewasiima kyenakola nga nakikola ku lulwo Allah tugirewo ejjinja bwe bamalayo ensonga zaabwe neryeggula netennoonyamu bonna baalaja nanga bamugamba bw'oba wasiima nga nakikola ku lwani eyo pressure ffe twagiteekawa okulowooza nti wemba ngenze mu umula kiwedde umula Allah agikkiriza notuka n'okuleeta ebifaananyi n'opositinga wantu abadde ku haramu wantu abadde Madina wantu abadde Baqi wantu abadde opositinga ki abange tukweke ku ibaada okkirizibwa n'okumalawo ne swala ya Isha inoddayo ewaka osaale baadiya nga kyotya bano bayinza ofuna ekigamba mutima nti mundaba kati ne baadiya nzikola ki wallahi abalongoofu abatukulembera bakolanga kirala naffe tukola kirala musajja abiira waka ne mukyala we ng'omukazi tamanyi nti ono sahaba ono tabi'i afuluma ekiro n'agenda agabira abanaku emmere wallahi omukazi nga takimanyi nga n'abanaku tebamumanyi yamala kufa abanaku bagenda ofuluma kumakya ng'olaba eŋŋano butto manda ebikozesebwa kai kumanya abiteekawo kiro ye ng'aweekera wano nguguye ng'atambula yamala kufa nga tebakyabiraba kati gundi ono yewe yafa taddamu kufuna kantu oba yalinga abituwa kaabaanaaza ntikisoboka kuba yalina ebikuyiro kuno ebiraga nti asitula ati yali musituzi wa migugu baamumanya afudde nti yalinga agabula ne mukazi we nga takimanyi
abaatukulembera balongoofu yasiibanga mu nnaku eza sunna nga n'omukyala tamanyi nti omwami yasiibye. Naye ffe omanyina obubuuza banno nti wasiibye simanyi ti Allah munamugamba mutya nzakasiiwulekoke kadi myaka gyange egi sibuka mandira wakuna ko ziri balusaazi bana katonda aja ati bano bali mukulya balyanga bisaanyi ibada odizanyirako sheekh kino kyensembyaayo nsaba Allah kiteeke emitima gyaffe. Simanyiyo bantu bagenda ku mbaga ne bafuna mpeera mu bintu ebatutte ku mukolo newankubadde nga basobola obbanga gye bali. Naye statement yange egambye nti sikola ki simanyi naye nga bandibaayo. Oba kitegeera abantu bateeka mu mbaga emiliyoni za sente 10 miliyoni aga nga tebalina kompeera neegi okugjako kibooko kubanga babireeta si kusinza nabyo Allah noono ennyini abigula muniye temubamu egamba nti gomesa eyo tenyumidde mama enaamunyumira tuweemu eri. Bagula beekaanya olwo kirabyeko bagula bayomba mama yemeka musanvu siya musanvu nga nagimuwa nemmange sigimuwa nga ngiwoyo tomanyira ama ajati mpeeri yogumu ekitundu teeka mwako nakali ate bampandikidde abantu sinza kugulira 6 stakfirullah ntwalako 3 amahali mtwala 5 mama siya kawe 10 ngugula kibanja wallahi mubeera mu mukolo gw'okuwasa kuyomba kwerere sente zivaayo mukadde ka malala musonda sente nezigana okuwera ne mutuuka wali nga abawala bazze wano olina akwata 5 nagimuwa. Abantu batuuse ne ku mbaga ng'aleeta miliyoni 2 nga ntegeke n'afuuwa omugole bw'ati naye nga buli akaggwa bamakinga sure nti gwe baategese okukajjawo yakajjawo. Oluva ku siteegi ogolabanga mwanyina omugole ayiseewo ayingidde mu ndere y'omugole kati gundi esente ziri anaziina gundi yaziina ne bazikuŋŋanya zonna 2 n'abala namu 2 ne ziddayo. Abantu bagaba emmotoka omugole n'atuulamuuko butuuzi mugenda okujja balambula ku mmande ku makyabwe ne masuze mutya ng'emmotoka teriiwo kati mmotoka asuze mu parking nti eyawa mmotoka si yaddala naawe mbuuzaamu yabadde ekimi eki wano kamera n'ebintu bamanyi obireeta nga waliwo ebirina okukola ki okuddayo eyo pressure giraba. Bantu banandaba batya banaagamba batya era abawala bangi bali mu kidibo si lwakuba nti si balungi balinda envaawo ey'enjawulo. Nze sigenda kawundo nga mu motoka ze mwagala ate mukufumbira temukola ki temwagala genda buwundo ayagala bamutwala embu ng'embaga gyabye ku Bukedde TV ng'embaga yabadde ku Munu TV ng'embaga ekyo kyoyagala malala naye ng'ekigatta wakati wo nebbaawo just mahale oba ontegeera bino ebisigadde malala okutimba ne batekawo ne basitula stage neegera waggulu ne basula ebimuli mugenda okujja ku mukolo enkeera nga guwedde nga buli kyakoze nga decoration kasasiro naye nga bakikoze just in 10 hours miliyoni 4. Naye lwaki bikolebwa byonna sigamba nti ababikola abasinga temufuna bubi tebabikola nti katukikole Allah atuweemu ki bakikola bakube hiiti balina okukola omukolo nga tegumanyi gwagundi. Baganda bange basiraamu tubuuke mu kibagalo kya shaitaani muve mu ibada ez'akabanda be. Omukyala anyumiriza ekigambo byetwayogera wano anti oluusi mibaga nemugaa nti oba ebigambo byabijjawa zimbijja mu bantu nabanyumiza omusajja yagaba muwala we ate naawe omulenzi ssente ezawasa muwala we
omukyala yaŋŋamba nti seeka oyinza obuba be watigambye nga balowoozezza mbu mboozi zo naye nze omu kuba asinza okikakasa kuba nakikola. Ne mugamba aha otya. Muwala wange yali agenze kusoma Quran, omuvubuka n'amusiima naye kino kyengera nze Abdul Samad muwala okumusiima. Abantu balina abawala baganya obakola ki obasiima n'atuuka n'omuleeta mu maaso g'abasiimi si be balinga balina endali abasiimi ne batunula kati ne bamusiima. Bwe bamusiima omuwala sisitimu n'ekyankalana kuba saagala kwogera bifo bya buvunaanyizibwa. Kati abavunaanyizibwa ku kifo ekiraga nti bannaye muwala wo agenda tabula puroguramu alayika alina maama n'ayingirawo alabe muwala wange kiki. Omuwala yali kiriya nnyo aga maama nina embeera empalula ndi kiki. Maarufu tandi bulungi maama maarufu andi bubi. Maama n'alaga nti bwe kiri maarufu emiridde otya maama anti abasinga akasente tewakola ki tewali maama kale nedda osobola kujja otya maama abantu nga bwe bati nti kale mujje ne bajja bwe baatuuka waka. Assalamu alaikum warahmatullahi